twetaaga okumutegeera bannange. Twetaaga okukola kutya? Twetaaga okumutegeera. Naye njagala kwogera ku essaawa ey'omwenda eno yiseemu, njagala kubawaayo olunnyi lino njogerere bategereko ebigambo byange mu ddakiika 15 mbasiibule newankubadde nga nja kudda mangu. Soma ekitabo ekya Yakobo. Atuuseewo sula eyokutaano. Waliwo atuuse mu Yakobo 5:13. Soma. 13 kale 13 sorry 13. Biro 13. Waliwo mumwe omuntu ali obubi. Waliwo mumwe omuntu ali obubi. Asabenga. Waliwo asanyuka. Ayimbenga ebyokutendereza Katonda. Waliwo mumwe omuntu ali obubi. Kibuuzo, waliwo mumwe omuntu ali obubi? Yetugireko munyaanya. Si bwagambye? Njagala mugenderere ebyawandiikibwa. Waliwo omuntu mumwe alina ekizibu. Yekalakaase. Si bwagambye? Omukristaayo yeetaaga ategeera enkola ya Katonda. Sajja wa Mukama Yakobo bw'awandiika wano asomesa n'agamba nti oba waliwo omuntu yenna mu mmwe ali obubi, tebigenda bulungi, alina ebizibu by'amaka, amaka ge galimu obuki, akuba omukazi amwasa omutwe. Si bwagambye? Waliwo mumwe alina omusajja amutawaanya anobe. Si bwagambye? Omuntu alina ekizibu. Waliwo aboogera abaana bato. Tebo. Mukadde nzikiriza nzike wansi wano amateeka tegajja kunsiba. Omuntu ali obubi alina ekizibu. Omukristaayo ali wano mmanyi olina ebizibu. Nange mba nabyo. Naye amagezi agali mu byawandiikibwa ebitukuvu agatuweebwa. Omuntu alina ekizibu, ali obubi financially, ali obubi physically, ali obubi family wise, ali obubi. Amagezi gakuwa gakola kutya? Njagala kusaba bannakiti mwemanyiize okusolovinga ebizibu byammwe kuyita mu kusaba. Ojja kulumemba okutuusa lwe zinaakyama. Toyagala kubuuza abantu balina ebizibu. Nze mondeke ensi yannankwatako ejja kunyweza bunyweza tejja kukuta. Omuddu wa Mukama atukubiriza okubeera abaki? Abasabi. Omuntu alina ekizibu kiri waka, kiri mu baana, kiri luddawa, teweetuga, teweetta. Abantu mu nsi eno balina engeri gye basolovinga ebizibu. Abamu ebizibu babisolovinga nga beekalakaasa. Abalala basolovinga ebizibu byabwe nga beyambula. Mujjukira bannaffe ab'ebusoga baagamba lumu tugenda kulya emmese. Gavumenti eryoka etegeere nti tukaaye. Ne batandika okuzinoonya emmese, ne baziyigga, ne bazikwata, ne baga tugenda zirya kati. Waliwo tukola ensobi nga tuli mu bizibu. Ne tukola ensobi nga gye tukola ensobi yaffe number 1
ng'ebizibu tubuliddwa gye tubitwala ne tugenda lusi ne ku mizindaalo lusi n'okubiraba ekika kyewamwe ne airtime n'ekola etya eggwako. Baaba okimanyi baaba ndi eno omusajja kyankola okimanyi gyo yankubye emigo 16 ng'akuba nnyo akuba baaba airtime n'ekola etya n'oteekako omulala. Senga bannange senga bannange ofumboze banna omusajja osimutegeera okimanyi jjo okujja nga talina wadde n'ekikumi kyokka n'abajjagala ebyennyanja ekiro nga tuli mu kibuliri kyokka yanga sente zibuze naye bwe yasesemye bw'ate bifubyekoko ne bigwa ebweru. Airtime n'akola atya? Okusinziira ku byawandiikibwa ebitukuvu wakati mu kusoomozebwa kwaffe tulina gye tulina okutegeeza ebisonga. Peetero bwe yali awandiika yagamba bw'ati mwangu we Peetero awo wenyini w'obadde okomye yongera empapula 2 zokka mu maaso papula 2 zokka mu maaso. Somo lw'omusanvu peegi 1162 5:7 soma Peetero ekisooka. Iyo nange ntasoma mangu. Peetero ekisooka 5:7. Nga mumusindiikiririzanga ye okweraliikirira kwammwe kutya kubanga ateeka ku mwoyo ebigambo byammwe. Bw'agamba ekigambo ateeka ku mwoyo tabiwandiika ku ttaka tabiteeka ku lupapula. Nze bw'ojja n'ontegeeza ebizibu nyinza obiteeka mu ddayale nyinza obyoga nti mbitegedde naye neerabira naye Mukama abiteeka ludawa ku mwoyo we. Njagala kubasaba bannakiti mubeere basabi. Waliwo mumwe ali obubi akole ki? Awo nvuddewo. Nayongerako nti waliwo mumwe omuntu asanyuka. Mujjukira waawe twasomye ebigambo ebyo Yakobe. Waliwo mumwe omuntu asanyuka wali bintu byagenze bulungi bamusasudde yazadde abalongo enkoko zatandise okubiika asula mu nnyumba ye kati landiroodi takyamubanya akola atya? Ateekemu oluyimba. Tagambye nti wabawo mumwe omuntu ali obulungi asala enkoko 5. Tagambye wabawo omuntu ebigenza obulungi agula olugoye olupya. Bwe wabawo omuntu afunye omukisa ne wabawo kyatuuseeko akirangirire nga yeebaza Katonda. Wano watukuba nnyo abakristaayo ebintu ne bigenda bulungi omwana n'amera erinnyo n'okola pate. Tebagikola ng'omeze erinnyo ono tebamukolera. Eno ewaffe Kampala gye tuli omwana amera erinnyo n'asimbula ekigere n'atambula pate ne bagikola. Omwana atambudde omukolo ne guba gw'amaanyi naye nga mu mukolo omwo mulimu budget ya mitwalo 50 naye nga temuliimu kwogera Katonda. Omwana ayise ebibuuzo yafunye first grade banna agambye waliwo omumwe asanyuka omwana yafunye first grade. Amiina. Tukole kyawo tuyimbe okutendereza ani?
baneiba babuuze kyekiri awo. Mwana yafunye first grade. Obayita baneiba ku sabiti muje tugende ku church twebazaani twebaza Katonda omwana yasinze mu ssomero erya senior secondary school oyaguni yasinze yafunye 25 out of 25. Abantu bamanyi nti Katonda yakikoza atya. It's unfortunate bwe tutuuka ku birungi Katonda tetumujjukira. Onumala okugula poloti ojja wano kusanyuka Mukama naye nze gwolaba okyapangisa mwe bannange bupangisa naye oba mwe muliko ki ffe ebyokupangisa twabivaako Nebadilira mu bigambo by'oyogera byonna nga temuli mwani. Mujjukira ebyatuka ku Keezeekiya. Mujjukira Keezeekiya mwamusomako. Bayibuli ega nti Keezeekiya Mukama bw'amala okumuwonya obulwadde yali waakufa n'asaba Mukama amwongereyo emyaka n'amwongera 10 n'emeka. Keezeekiya bwe yafuna omukisa abantu abajja mu nnyumba ye n'abagani mujje mulabe. Bazze kula nega musajja yali agenda kufa yawona atya ne bajja yabagamba nti temunzanyisa mujje mbalage golodi ya store ya golodi muwangwe balage n'ebyo kulwanyisa. Baavaawo nga tayogedde kwani. Nkimanyi nti oli mu kusaba waliwo ky'osaba Katonda akole naye bw'akikola omwerabira. Mukyala White bw'aba awandiika mu councils atugamba nti tewandibadde, in fact ye yakola statement n'agamba nti tewandibaddewo omukristaayo atuuka ku mukolo gwakwebaza n'asala busazi nkoko n'agabula abantu nga tayogedde ku Katonda nga tategese na kirabo kyakwebaza. Era yakola statement n'ayongerako kanso eyo saasubadde gifuna abaana balala njibawa naye mukadde njajje muwajja gireta. Agamba nti nze saagala na muntu yenna kumpa kirabo nti temugeza ne mumpa ekirabo era omuntu yenna ategese okumpa ekirabo bw'anaakimpa nze nja kitwala mu Kanisa kibeere kya Mukama. Mulowooza alimu obutuufutuufu temunakitegeera. Kale kandeeta ekyokulabirako jangu tofaayo. Kati olina emyaka emeka? 13. Bannange ono mutabani wange aweze emyaka 13 bannange olwaleero awezeza 13. Twaleese ab'endongo mwabalabye bagenda kukikubamu bali awo. Kati essaawa zino twagala amuleeta ebirabo omwana ono tumuwe ebirabo bannange awezeza 13. Temwaleese birabo. Kati mbuuza ono tumuwa birabo byaki? Tumwebaza kuweza 13 okweriisa tumwebaza kyono emmere gyalidde emyaka 13. Mutegera kye ŋŋamba? Mukyala White asomesa bwe wabaawo achievement tugulumizaani. Era ye agamba nti n'omwana ono yennyini kwola alina okufuna ekiki ekirabo naye akireetere mu Kanisa ti neebaza Mukama kubanga mpezeza 10 n'emeka. Niyo omwana amaze emisomo katugambe nti ono yamaze jangu naye lwaki mpita gobe kakampiteyo naye jangu naye naawe jangu ono muleke jangu gwe omaze emisomo jangu naawe ogimaze totya. Eyo ne bambi mugenyi alika mugenyi ono kale ono mugenyi kanfune omwangu jangu mama jangu ono kakati omukyalo ono mumulaba asomye emisomo gy'ekikulu. Amiina. Era kakati omukyalo ono mumulabanga omuzeeyi yasomye omusomo kama n'amusobozesa yafunye na first grade. Kati mujje mwebaze bannange
waliwo obwana obwabaddewo emyaka 20 yabusinze ono yabasinze bonna bannange mumuleetere ebirabo tumuwa byakyo yalidde nnyo emmere n'afuna amagezi yakikoze atya ani yakikoze gabagenda waliwo mumwe omuntu asanyuka akola atya ayimba kutendereza ani element Yakobo gy'atowa atujjamu okwegulumiza n'atulaga nti buli ekikolebwa Mukama kyetutuukako omulimu Mukama bw'ozaala omwana we omugezi kozi gwe wamufuula omugezi mbuuza gwe wamufuula omugezi ne baana banne baatula nabo mu kirasi abasomesa ali atya owo tebamugobangako n'oyo tebamugobangako school fees bonna babeera mu kirasi omusomesa n'abasomesa omu owo n'afuna 14 ku 100 owo oli n'afuna 98 owo 98 alina kwebaza nnyo omwana yeebazaani so kyeva agamba wabaawo bye tutuuseeko twebazaani so njagala kubasaba basebo ne bannyabo tuyige okwebaza Katonda bwe tunaaba n'okwebaza Katonda tujja kukola ebintu ebirala bingi nnyo Katonda ng'ayongera okutukozesa kambuuze bameka ku mmwe abagamba nti baawona covid kubanga baateekamu amagezi mangi tewaliiwo kisa kyani so njagala kubasaba tuyige okwebaza Katonda bwe tujja wano mu ssaawa ey'omwenda twogereko Katonda byakoze naye ate ne mu nnyumba zaffe n'obulamu bwaffe obw'olubeerera buyige okwebaza Setaani kyayagala mu bulamu waffe tuleme kwebaza kubanga tukyali bubi kampita omukyalo jangu maama njagala kumaliriza kasonga kano pese dakiika endala 5 osula mu yiyo pangisa muyange ssebo osula mu yiyo essebo olina abaana mbalina n'abazzukulu wakikola otya okufuna abaana Katonda yabampa leka naawe Katonda ekika kyewammwe kizaala nnyo nedda ssebo waliwo abantu abanoonya abaana n'olwaleero nga bataddemu billions of money naye omwana akoze atya genda mama gw'olabiraawo nga lubuto n'ogamba nti banna kati mwana wa 6 amiina ne bakuyira ebirabo bw'ozadde 6 omusajja n'akuyira ebirabo n'akuwa n'akola atya naye ng'omusajja akuyira ebirabo yeerabidde ni Mukama yakola mu ggwe katusabe Kitaffe omuyiza ebintu byonna tukwebaza olw'omukisa ogw'obulamu bannaffe abalwadde bangi twebaza ffe okubanga tuli ku muwendo gwabo bali mu mbeera eno twebaza olw'omukisa gwe watuwa okubeera Abadventist bangi bakyabonaabona n'olwaleero ne batwala ebintu byabwe mu balubaale ne basaddaako abaana n'ebirala basinziza ku nsozi ne beesala amayinja nkwebaza n'ekibiina kino bwe watuwa omukisa okutegeera gwe Yesu okubeera omulokozi waffe tukyebaza bwebaza nkwebaliza n'ekibiina kino omukisa gwe watuwa okutegeera ebyawandiikibwa ebitukuvu bino banyi nga tebaasoma nnyo ne bafuna omukisa ogw'okutegeera ebigambo eby'obulokozi obuli mu Yesu Kristo. Kitaffe otuwadde omukisa omulala ogw'okubaako n'obuweereza bwe tukola ng'olwaleero abaddu batodde ku by'obawadde ne baleeta okukola obuweereza. Emirimu egimu gyandikoledde bamalayika ffe tuli boonoonyi naye Mukama n'osiima okole naffe. Mukama twebaza bwebaza. Nkwebalizaako n'ekibiina kino Mukama olw'omukisa gw'obawadde
okubeera ne families muli abaana family mwami n'omukyala abalala bakyanoonya amaka bana buluganda balina amaka nkwebaza olwawo mukama b'owadde ebintu musaanawo nga bwagambye waliwo abali mu mayumba gaabwe tebapangisa balala bamaze okuzimba balala tebannaba naye balina bebasuubira okuzimba abalina emirimu na buli muddu n'omuzaana waino ali wano alina bye yeebaza mukama nsaba okkiriza okwebaza kwaffe akawungeezi kano sabira ekibiina kino mulimu abatalina mirimu naye bamanyi nti mukama oyinza byonna batalina baana abatalina maka banoonya amaka mukama basaasire gwe obaagaliza obulamu obw'ekika ekyo walaba addamu nga si kirungi n'omwagaliza abeere n'obulamu obulungi n'abadde ombasabira obawa amaka balina abaana mukama akwata ku baana baabwe bawe resources eziyinza okubakozesa okufuna ebyokulya n'okuyimirizawo famire sabira mukama abo batanaba kutegeera oyongere okuba ebikkulira mukama bakutegeere sabira abo mukama abatalina minimu mukama bawe ebyokukola abanafunafu bakubirize babeere mukisa mu community mwe babi n'emirimu y'ofiisi gye bakolera kitaffe ekisinga byonna nsabira abadduwa n'abazaanawo bawe okutegeera gwe Katonda ayinza byonna balyoke bakuweereze bulijjo nga tebawuliramu nsisi newankubadde okweraliikirira obulamu bwabwe nga bwegasse naawe tebasobola kwegatta naawe okuggyako nga bategedde obukulu bw'oli eri obulamu bwabwe yeva nsaba nti mukama yongere okuba ebikuli okuyita mu kigambo kyo nga basoma ekigambo kyo mukama kabasobole okukitegeera experience gye bayitamu buli kanaku kebeere mukisa eri obulamu bwabwe era oyite mu bulamu buno ng'obawanguzza mu byonna okubatuusa ku bulamu obutaggwaawo mu Yesu Kristo omukama waffe mina kiyamaani mulengedde ng'atuuka naye nabadde wakukola ekyo mu ddakiika ezisooka kati kambawo olunyiriri lumu olubadde lugenda mbyokuyiga ebibadde biddako naye olw'enkuba n'ebirala bye nabagambye olunyiriri luno olumu lwokka bikula Abaluumi otuuse mu ssula y'omunaana obadde asoma agenze yali sebo oba wolisoma 5 sebo muzindaalo oguleete bagusome 8:5 Baluumi tuli ku nsonga ya kumutegeera njagadde olwanyiri luno ku nsonga y'okutegeera Katonda soma yite wali kale kansome Baluumi 8:5 aha ani alitwawukanya n'okwagala kwa Kristo kulaba nnaku oba kulumwa oba kuyigganyizibwa oba njala oba kuba bwereere oba kitala oba kabi oba kitala nga bwe kyawandiikibwa nti sooka okomaawo jja kuddemu kwa 7 sooka oleke ku makya twayogedde ku nsonga kikozi ongenze annange emmere twayogedde ku kutegeera ani Katonda twetaaga okumutegeera si bwe twagambye kati waliwo omusajja ayitibwa Pawulo wanaagamba ani ayinza okutwawukanya n'okwagala kwa Kristo kitegeeza ye ne Kristo bali wamu bwe yalaba okwagala kwe tasobola kwawukana nakwo kiki ekiyinza okunjawukanya ne Kristo ateeka okuba nga yamala kumutegeera okimanyi nga waliwo abantu abava mu kanisa nga bava mu nobo bameka bamanyi omuzannyo gwa nobo nobo temumanyi bamuyita tepo bamuyita kikati tepo nobo kyadda naye kati balina ekipya kibakozesa kwepena abaani abamanyi okwepena kwepena maama yimirira awo muzeeyi yimirira kakati nobo abatamumanyi okola booti oli ayimirira eno mala ayimirira omulala n'abeera wano wakati
gwojja wano wakati nakyo kijja kukulema jangu wano wakati naawe totya yimirira buyimirizi wano tugenda kusooka kumala kulisa up 1 mama kabaka up 1 eta up 2 katugenda kuba sebo tugenda kuba wepene ndakwa kakati ono omugamba nti mumugamba tukukubye n'agamba temunnankuba naga tukukubye temunnankuba tukukubye temunnankuba oba mugamba nti munkubye mbivuddemu omuzeeyo n'akola atya n'aguvaamu kubanga mugamba mumukubye ate tenamukola atya naye ng'ate mumukubye wano ku kagoye naye agaanyi nagamba bemba mugamba nti munkubye nkoze ntya bivuddemu waliyo abakristaayo abatannaba kutegeera Katonda nga basobola okuva mu kanisa eno olw'okubanga alinga ng'ava mu nobbo naye obuzibu si bulala tannategeera ani Katonda. Pawulo agamba nnyinza ntya okuva ku Kristo nnaku ye n'abeemunzijjako njala kuyita bwereere kitala yeebuuza ensonga eyinza okumujja kwani ku Kristo. Sebo nyabo okimanyi nga waliwo abavudde mu kanisa eno kuba ku sabbiiti teyafunye emmere gurupu yaabwe eyabadde efumba basuze wano nga bakola batya bafumba kati bamaze okugabula bamugamba nti amatoke gakoze gatya gaweddewo kakati ye nannyini mmere abafumbye adde ku kawunga n'agamba alira banseeyo okusaba wano nze mmaze kati oyo